Iza ku Future Tech amanya nze Kazibwe Patrick. Olwaleero tugenda kutambuza ennaku 3 ez'okuzimba website. Era nkusabye subscribinga o following ate era onyige ne kadde such that bwe tuteeka video osobola okumanya. Kakati tugenda kuzimba website okumala ennaku 3 era bwe zigwerako ogenda kuba waakabi ng'osobola okuzimba website eyiyo. Video zino zigenda kuba nnungi eri abo abaagala okuyiga okuzimba website ezaabwe. So n'abayizi abali mu siniya ey'okuna kubanga ku curriculum yaffe ku syllabus ya ICT kuliko web designing. N'omusomesa asomesa ICT naawe osobola okulaba video zino ofunemu ekyokuyiga oba oliawo. Nze Kazibwe Patrick nzimba websites ennyingi ez'ebitongole oba oliawo. Era nze yazimba my school eyo school management system. Ojja kebera mu description waliyo link ogenda olabe ku my school biki byekola. It is a school management system. So kakati tugenda kutandika olwaleero era olwaleero katusooke tulabe biki bye twetaaga okusobola okutandika okuzimba website yaffe. Mu kompyuta yeeyo ogenda kusooka onteremu ebintu bibiri by'ogenda okukozesa. Ekisooka ogenda sooka oteekemu software gwe tuyita Notepad++. Ye IDE. IDE kitegeeza ki? IDE stands for Integrated Development Environment. Yoyo software gwe tukozesa okudevelopinga software omulala. Like okuwandiika, bwe tuba tuwandiika software oba nga tuwandiika codes ezizimba software, oyo software mwe tuzimbira oba mwe tuwandiikira codes gwe tuyita IDE. So tugenda kozesa IDE gye bayita Notepad++. Mu computer nga tunateeka mu Notepad++ mulimu Notepad erimu naye si nungi. Okay, nungi ekola naye tegenda kijjayo bulungi kye twagala. So bw'oba oyagala okugoberera video zaffe zino teeka mu Notepad++, genda ogidownloading, genda mu Google osearching Notepad++. Sigenda kudda mugiteeka mu yange kubanga already ngiina. So bonna bogidownloadinze egenda kuba efaanana bw'eti ginstalling. Bw'omala ekyo making sure nti olina web browser. So kati mu yange nyina Firefox ate nyina ne Google Chrome wano wansi bw'oba ogiraba bulungi. So ku video eno ngenda singa kozesa Firefox. Ngenda singa kozesa Google Chrome nenga kyonna aba okozesezza oba oliawo kijja kuba kikola. So ebyo bibiri ng'obiina tutandike. Folder yaffe gye tukoze 30 days of web designing. Nawe osobola okukola folder y'oku desktop awo mwogenda okuba ng'oteeka ebintu byo. So Notepad++ ngiina sigenda kudda mu ginstallinga tutandike. Tugenda sooka tukolemu home page. Page esooka oba gye tugenda oyita home page. Website kyeki? Website lyekuŋŋaanyizo lya web pages eziwuliziganya, collection of interlinked web pages. Web page yeeyo page emu kw'oba oli ng'osoma nga onaabikula ekitabo. Awo oba oli ng'osoma tukiyita kitabo. Ezo empapula zonna eziri mu kitabo bw'ozigatta olw'okuba ziri wamu tukiyita book. So ne website page ezi zonna bw'ozigatta eziri mu website yo kye tugiyita website, naye ng'eyo page emu tugiyita web page. So tuzimba web page emu n'endala ne tugenda nga tuzigatta nga ziwuliziganya mbufunze ng'osobola okuva ku web page emu n'ogenda ku ndala, then awo ne tulyoka tukiyita website. Era tugamba nti ozimbe website olina okuba ne pages ezisukka mu emu ate nga page ezo ziwuliziganya. Bw'oba ozimbye page emu then awo oba tozimbye website wabula oba ozimbye web page. So olwo tugenda kukola web page esooka era tugenda giyita home page. Home page ye page kw'otuukira nga wakagulawo website. Fenna twali tugenzeeko ku mikutu nga Facebook, twali tugenzeeko ku mikutu nga Google, eyo kwe tutera okunoonyeza. Eyo page kw'otuukira nga wakagulawo tujja giyita home page. So olwo tugenda kuzimba home page yaffe era tusooke tugoberere steps zino tusobole okukola home page. Mu folder yeeyo mw'oli ogenda sooka oteekeko file name extension. Tomanyi we bazisaako tofaayo, katulabe bazisaako. So ogenda kunyiga ku view. Bw'omala okunyiga ku view, nyizeewo, ogenda kukka wansi wano olonde osonge ku show. So bw'omala osonga ku show wagenda kujjawo menu ojje making sure nti file name extensions kuliko ka tick. Bwe kubaako ka tick then kitegeeza file name extension zo zirabika bulungi. Bwe katabaako then clickingamu kajja kujja. So kiki tutegeeza by file name extension? So kolabe, ngenda ku right clicking hano mu space nsonge ku new
nyige mu text document. Ngenda kulaba ebigambo new text document.txt. Ako ka .txt bw'oba okalaba manya bumanya nti file name extension zo kweziri. Bw'oba tokalaba manya teziriiko, ogoberere steps ezo zetukoze ogende oziseeko. So kakati file name extension omaze ozisaako, tutambule tukole page yaffe esooka, tugenda giyita home page. Tujja kulaba maaso eyo bonabo oyize bulungi okuzimba websites eziri standard. Eyo page esooka tugiyita index. So ndowooza tukozesa eri erinnya still tugiyite index kubanga lyerinnya lyetujja otambula nalyo ne bwe tuba tutandise okuteeka website yaffe ku internet. Eyo page esooka tugiyita index, naye ogituuma kyonna kyoyagala, naye by default oba ekyandibadde ekirungi practice ennungi kugituuma index. So tukola tutya page yaffe? Ngenda ku right clickinga mu space ewatali kintu, nsonge ku new, nonde text document. So emala okulonda text document, ngenda kukyusa erinnya eryo new text ndifuule index. Kakati wano wewali amakulu lwaki twataddeko file name extension. Ngenda kutambuza kakasa akakatemya nzijeko .txt wabula ntekeko .html. Good. So bwe mala okola ekyo ngenda clickinga mu space, embuuze if you change file name extension the file might become unusable. Are you sure I want to change? I say yes. So tukoze page yaffe esooka olwaleero era tugiyise index.html. So tugenda kola tutya okulaba codes ze tugenda owandiika mu page eno, era codes tugenda ziwandiika mu tutya tutambule. Ngenda ku right clickinga ku page yange, nzije ngambe open with nonde Google Chrome singa oba ogiyina, bw'oba togiyina olonde Firefox. So kakati nze ngenda kulonda Google Chrome. Page yange yegenda kweggulawo ne era bw'oba olaba wano waliwo user, wano waliwo location ya page yange ku computer. So byonna bye tugenda owandiika mu codes tugenda birabira wano. Era bwe mba ndaba bulungi Chrome yange wano mu taskbar mweri, era sigenda kugijjawo, sigenda kugiggala. Bwe naaba maze okulaba nga njagala kuddayo mu codes, ngenda ku minimizinga nga nkozesa ka button yako. Sigenda closinga Chrome, ngenda ku minimizinga such that bwe mba njagala okulaba codes empandise zikola ki, nkomawo bukomi mu Chrome nenkirikingako nendi freshing. So okurefreshinga tugenda kozesa ka R ako kategeza refresh. So ngomaze okumanya batya bwe tugenda okubanga tulaba bye tuwandiise mu page yaffe, tugende tubeeko bye tuwandiikamu. Then ngenda kuwandiika mu ntya. Kakati ka minimizinge. Bwe minimizinze nzezayo mu folder kuba yonna desigigadde, of course ntuukidde mu folder. So tugenda tandika okuwandiika code yaffe esooka mu page yaffe. Ngenda ku right clickinga ku page yaffe. Bwe mala oku right clickinga ngenda ku clickinga ku edit with notepad++. Eyo option ejja kubaawo singa mu computer yo mulimu notepad++. So ngenda ku clickingako notepad++ ejja kweggulawo. So ngemaze okweggula tutandike. Zoomingemu such that tulaba bulungi ekigenda mu maaso. Notepad++ eno kamalo closing ezo tab. Notepad++ eno nungi, yo ekuwa lines. Kati yo line 1 bwe na typing ekya line 2 okwawukanako ne notepad gye tusanga mu Windows oba eri mu computer zaffe ejjiramu tekuwa lines. Singa okola ensobi omanya mangu nti ensobi ngikoze ku line bwenti noddayo ensobi eyo n'ogitereza. So sigenda kwogera ku notepad++ biki ennyo byekola, ebirungi byayo, wabula tutambule nawe ojja kuba obiraba mu zino ennaku 3 weziggwerako. Bwe mba ngenda okuzimba web page ngenda tandika n'okudeclaringa okubuulira browser yono software agenda okundaga byenkoze mu web page. So nyeze ku Chrome, page yange nekomawo mu browser. So ngenda ku minimizinga nzire mu notepad. So ngenda tandika gibuulira nti ekiwandiiko kye ngenda okuzimba bakiyita HTML. So ekyo ekikolwa bwe ngibuulira website yange mba ngizimbye like nungi. Bw'otagibuulira browser oba ozimbidde website mu kye tuyita Quacks mode. Quacks mode eno eyina ebizibu byayo naddala ku browser ezo enkadde. Ebintu ebimu osobola bizimba wano n'obiraba naye ate ku browser enkadde.
ne bitalaga nga bw'obadde obyagala. So kitegeeza wazimbidde mu Quacks mode. Kino eky'okubuulira browser si tteeka, osobola obutagibuulira, naye oba ozimbidde mu kye tuyita Quacks mode. So kaakati tujje website yaffe mu Quacks mode tugizimbe nga etuukiridde. Tubuulira tutya browser? Tutandika tuti less than exclamation doc type, kitegeeza document type. Let's use capital letter here, but however you can use small letter era. Doc type, ekiwandiiko kituli mu kukola document type HTML, tuli mu kukola ekiwandiiko kya HTML. So awo tuba tumaze okubuulira browser yaffe nti tuli mu kukola ekiwandiiko kye bayita HTML. So ekyo nga kiwedde nga tumaze okugibuulira, tugenda kugigamba era still nti HTML olulimi lwe tugenda okukozesa language equals English. Good. So bino byenkoze biri optional, but however birungi obiteeka mu web page yo. Soka obuulire browser nti ekiwandiiko kyendeeta kya HTML, ate mu HTML ngenda kukozesa olulimi oluzungu. However eyo line eri option. Kakati olwaleero ngenda kwogera ku HTML tags. Era ogenda kuvaano ng'oyize okuzimba tags. Olwaleero mu video eno esooka era tugenda teekamu CSS, ogenda yiga omugaso gwa CSS, era tugenda kukozesa ne ku JavaScript, ogenda yiga omugaso gwa JavaScript mu website. Mu bufunze tugenda kuba kasavu kanyama, tukuba mu HTML, tukuba mu CSS, tukuba ne mu JavaScript, osobola okuzimba web page eteredde obulungi. Kakati nga mmaze ekyo ngenda kwogera ku taaga. Mu HTML we tuba tuwandika codes zaffe tuziwandika mu kye tuyita taaga. Bw'okebera mu video eziri ku channel eno, waliwo video gye nakola egamba introduction to HTML, nayogera ku taaga. However, ngenda kuddamu nzogerekokko katonotono, sigenda kuzimenya nnyo nga bwe nazimenya mu video eri. Bonaaba osobodde ojja kuddayo okukola be video eri ejja kunnyonnyola tag kye kitegeeza. Taaga bwe bugambo bwe tuwandiika wakati wa less than ne greater than. So ebeera omwo taaga. Era browser ekintu kye tuteeka mu less than ne greater than ekitwala nga taaga ku screen tekitulaga. Ekyo tusobola kirabira sofa mu ekyo kye twakakola. Tuwandiise document type HTML, kitegeeza zino taaga. Lwaki taaga? Ziri wakati wa less than ne greater than. HTML lang n omwo mulimu taaga, tugenda laba taaga yeriwa mu bino. Lwaki taaga ziri wakati wa less than ne greater than. But however, kino kyonna ekiri muno si taaga. Ekisooka nga wakava ku less than ye taaga. Bino ebigoberera tuziyita taaga properties. Byebyo ebisigala nga binnyonnyola taaga eyo kiki twagala ekole. Era notepad++ weberedde nnungi, taaga properties ezituwa mu kala eya red. So taaga wano ye HTML, property language, then value. Property erina okuba ne value is n. Kakati sooka otunule taaga eno, ombuulire taaga, ombuulire property, ombuulire ne value. Nyina eyo. Good. So eyo taaga. Mbuulira taaga, osobola commentinga wansi awo. Taaga is font. Then what is the property? Property is color. Then what is the value? Value is red. So bwe tutyo bwe tuwandiika HTML tag. Taaga zino tuyiyanjiye? Nedda, taaga tetuyiyanjiye. Taaga ziri predefined. Taaga already gye ziri zaakolebwa era tugenda tuzimanya mpola mpola. So awo tuvuddewo. So nga mmaze okubuulira web browser yange, era olw'okuba tugende nti taaga zino browser eziginowalinga actually tezitulaga ku screen nga output, bwe nanyiga refresh sina kye ngenda kulaba kubanga sina kintu kye naataddewo. Kaakati tugenda kuzimba nga tumaze okubuulira web browser doc type HTML, tumaze okulangira olulimi lwe twagala okukozesa, tugenda kuwandiika head. Website yaffe tugenda gyawulamu ebitundu bisatu. Tugenda gyawulamu omutwe, tujawulemu omubiri, tujawulemu n'amagulu. So gano magulu, guno mutwe, guno omubiri. So website yo bw'oba ogikola,
making sure nti ogiwa ebitundu ebyo bisatu, giwa omutwe, giwa omubiri, ogiwe n'amagulu. So nga twakamala okubuulira website yaffe lather browser nti tugenda kukozesa olulimi oluzungu, kakati tugenda kukola omutwe era tugenda gukozesa tag gye bayita head. Olwaleero oyize head tag. Taaga yonna bw'omala ogikola mu HTML, taaga eyo olina okugiggala. Naye weva maaso awo tugenda laba waliwo taaga ze bataggala. Nga bwe tugenda kulaba zino ze tugenda osinga okozesa, waliwo taaga ze baggula ate ne baggalirawo. Taaga ya head eyo gy'olaba nzigule. Taaga kyonna ekigibeera mu maaso ekikolako. Taaga ekola ku buli ekigiri mu maaso paka nga njiggadde. So kyandibadde kirungi bw'oba ozimba koodi zizo, taaga olumala okugiggula n'oteekawo ka space w'onaawandiika by'oyagala ekkolere n'ogiggala. Kino kiba kirungi, kikuleetera obuteerabira kuggala taaga. Bwe mmaze okuggulawo edi taaga njiggadde. Taaga njiggala ntya? Njiggala ne less than slash ne mpandiika erinnya lya taaga. Ojja genda okebere mu vidiyo eziri ku channel eno nayogera nnyo ku taaga, sigenda kuddamu nnyo okuzinnyonnyola kiri awo. But however, kigenda kuba kirungi bwe tuba tuzimba website zaffe oba web page, bw'omala okuggula taaga bw'oti nga tonnawandiika ky'oyagala ekkolere, sooka ogiggale, kubanga olumu ojja kwesanga nga taaga bw'otagiggala mwattu egenda kukyankalanya byonna by'ozimbye. So head taaga tugiggudde, tugiggadde. Tukole ne body taaga, kubanga tugambye website yaffe tujagaza ebintu bisatu: omutwe tugukoze guugwo, then tugenda kukola omubiri, body. Kakati ani amanyi ekiddako okimanyi? Tusooke tugiggale. Sooka oteekewo ka space ka line nga 3-4 mw'onaawandiika by'oyagala body ekkolere, then omale ogiggale. Kakati tugende tukole taaga esembayo, that is foot. Tugenda kukola footer taaga. Footer. Then tumale tugiggale. Good. So bwe tu refreshinga mu browser olowooza tulina kye tunalabayo ebigambo nga head, body, footer. Nedda, kubanga twagambye taaga tebaziraga. Mu web browser tusobola ziraga. So bwe nnyiga ku Chrome nengenda nenyiga ku refresh, eyo gye tuyita refresh akapeesa. So tetulina kye tugenda kulaba kubanga taaga tebaziraga. Kakati tugende tuwandiike kodi yaffe esooka. Mu head mwandibadde mu biki ebirina okubeera mu head. Head tag nga bw'ogamba omuntu ku mutwe abaako n'amaaso, abaako n'omumwa. Singa okola web page eno ne tukusanga nga oba kale tugeze osobola okukola omuntu oba owumba omuntu, amaaso ng'ogatadde ku bigere, kiba kyewuunyisa. So na wano ky'olina oteeka mu head kino okuba nga kya makulu era nga kye kirina okgendamu. Mu head tugenda teekamu bino. Tugenda teekamu taaga gye bayita meta. Meta taaga yeekola etya? Olwaleero twogereko ku meta taaga, such that bonaaba okola web page yo osobola okugikozesa obulungi. So tugenda kwogera ku meta tag, era mbadde nsaba obudde buno osetolinge bulungi tutandike okwogera ku meta tag. Meta tag eno tugikozesa biki? Bibino. Tugiteeka mu head section. Era eno yeebuulira search engine ebikwata ku web page yaffe. Search engine wali ogenzeeko mu Google n'osaachinga nti best schools in Uganda ne bazikuleetera. Kitegeeza nakuleetera erinnya ly'essomero, nakuteerako description ebintu ebitonotono ebirikwatako. Ebintu ebyo aba yabiwandiika mu meta, oyo yazimba page eyo. So eno meta tag bye tuteekamu tetubiraba ku screen, naye biyambako search engine okumanya ebintu ebikwata ku web page yaffe. So tuwandiike meta tag. Meta tag eno tusobola giteekamu, eyo ye tag. Kati tugenze ku property. Property mu tag tusobola teekamu property zisukka mu emu. So meta tag tugenda sooka tugiteekemu content. Okay, no. So let's first deal with name equals viewport. Kiki tutaddemu? Tuli mu kukwata viewport. Kyeki viewport yeyo space ya website yaffe kwe tugirabira. Bolaba website yange eno gye ndi mu kuzimba,
awo tunula wengenda okuteeka ebintu ku website. That is what we call viewport. So tugenda sooka tuzimbe viewport yaffe. Viewport eno ebeere nga ebintu bye tutaddemu oba size yaabyo edipendinga ku screen eya user agenda okulaba website yo. Kino kiyambirako ddala abagenda okukozesa amasimu. Osobola ogenda ku website nga boogiraba ku computer ate ku simu si bwerabika. Yes, ekyo kiyambira ddala nti yo eno meta name viewport etunuulira device eyo device user kwalabira website yo ne scaling oba nesika ebintu bya website byo bifittinge mu screen ya device eyo. So kano ka mugaso nnyo. Bona abatokataddemu website yo bogiraba ku computer ne ku simu bwejja okulabika era obugambe ejja kubukendeza size making sure nti bujja mu screen y'essimu. So nga ate yandibadde ebizoominga ne biba nga bifittinga mu simu ate nga birabika binene. So ya mugaso tag eyo. Name equals viewport. Content equals width equals wano tulimu tumaze okukola property ya name ne tugiwa viewport katulimu property ya content. Content equals width equals device width comma mu content still comma initial scale equals 1.0. Good. So meta tag eno mwattu tetugenda kujiggala nga bwe twaggadde home tag. So eno tetugenda kujiggala. Era bw'oba ogyetegereza bulungi njitaddemu properties no wammanga, njitaddemu property ya name nenjigamba name njagala kudiringa na viewport. Content ebigirimu width ebeere ng'esinziira ku device width obugazi bwa device. Initial scale equals 1.0. So ebintu byonna ebigenda okuba mu viewport yaffe bibeere ne 1 initial scale like bizoominge up to 1. Bwe mba njagala bigejje nnyo nga nyongeza 1.5 2.0 whatever. So muneeno mu tag eyo tusobola okwongeramu properties nyingi. So tutaddemu viewport ne content ne tusobola okwongeramu name tusobola okuba tukole tag endala ya meta tugiwe name. So meta olw'okuba name tubadde tugikozesa ku viewport obutagikola yidinga oba obutagibuzaabuza tugiwe meta tag endala. Name equals description. Content equals this is the best web page. So name etegeeza, description etegeeza ki? Biki bye twagala search engine erabe. Bw'ogenda n'onoonyereza mu Google best schools in Uganda ejja kuleetera website waggulu nti www ekutereko obugambo wansi awo bw'enaaba ekutereddeko obugambo obwo baba baabuteekamu nga bakozesa name, description ne content ne bamusaamu. So meta erina ebirala bingi. Tusobola okukola name equals keywords, content equals ne tuteekamu ebigambo bye twagala olinga bw'asaakinga mu Google bireeta website yaffe tukakolemu. So meta name equals keywords, content equals ebigambo bino tubyawuza comma web page, Luganda version. So ebigambo byoyagala oli bw'aba asaakinze mu search engine biki byoyagala search engine esinzireko okulaga website yo eri abantu nti oli bw'asaakinga kino website yange yebeeraga. So n'ebirala bingi osobola okuteekamu meta name equals author, content equals n'oteekawo erinnya lyo such that oli bw'asaakinga erinnya lyo esobola okuleeta website yo. Good. So tumaze okukola meta kakati tweyongereyo tulabe biki bye tusobola okwongera mu head egenda mu meta. But however meta ozo zonna ezo ze tulabye esingako okuba ey'omugaso ye viewport. Zino endala ziri optional ne botazisaamu. However ne viewport eri optional osobola butagisaamu naye nkubuulidde kyenaakola singa togisaamu.
website yo tejja kulabika bulungi naddala ku screen entono. Mu meta mumu lather mu head tugenda kuteeka mu link egeno tutwala ku CSS. Abaye CSS kye kanjogereko ku CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. Tunuulira web page gyogeno zimba ng'omuntu. Obudde buno bw'oba n'obusobozi obutonda omuntu oba tusooke tutunuulire engeri Katonda gye yatondamu omuntu. Bwe yali amutonda yamuwa skeleton, n'ajja ku skeleton n'agiteekako omubiri. Bwe yamala okukola omubiri n'amuwa obulamu. Kakati naffe web page yaffe eba n'ebintu ebyo bisatu. Eba ne skeleton, eba n'omubiri, eba n'obulamu. Skeleton ye HTML. Zino code ze tugenda wandikamu neza HTML ye skeleton. Then omubiri oba endabika ya web page yaffe tugiteesa mu CSS, Cascading Style Sheets. Then obulamu ne tubuteesa mu JavaScript. So obulamu bw'oba oyagala endabika ya web page yo bw'oba oyagala osobola giteeramu wano mu head. So tugiteekamu tutya? Tugenda sooka tukole codes eza CSS oba tuzimbe file mwe tugenda otereka CSS codes zaffe. Katuddeyo mu folder yaffe, tu right clicking mu space, tusonge ku new, tulonde text document, tugenda kuziyita styles ezigenda okuwa endabika page yaffe. Ako ka .text tukajjeko tugambe .css. Good. Then bonaabo oyagala okuba well organized, CSS osobola zikolera ka folder awo n'okateekako CSS oba tuzikolerawo kungulu whatever. So kakati tujja ku right clickinga wano. Bwe tumala ku right clickinga ku file eyo tugambe edit with notepad++. So munda muno mwe tugenda okussa CSS. Notepad kyebedde kirungi osobola okuzimba pages ezisukka mu emu oba osobola okukwasaganya project ezisukka mu emu. Wano waliwo CSS ate wano waliwo HTML. You see tabs nkyusa bukyusa. Olaba tabs ezo. Eno tab ya CSS, eno tab ya HTML. So nzikyusa bukyusa nenva ku tab emu nengenda ku ndala. So bwe naba njagala okuwandika CSS nja kunyiga wano, bwe naba njagala okuddamu HTML nyige wano. So kakati CSS ezo ziteeka mu ntya? CSS tuziteekesaamu tag gye bayita link. Okwawukanako ne tags endala nga bwe tulabye meta tebagiggala, ne link tebagiggala. Kubanga bye twagala ekole, twagala ebikole ku byonna ebisigadde bye tugenda oteekamu mu page yaffe. So tugenda kuggulawo link tag. The tag we have used is link. Link tugenda giwa properties bbiri. Zino njagala ozikwata olwaleero. Link tag yeteeka CSS mu page yaffe ate eba ne properties bbiri. Eba ne relevance, rel equals style sheet. So oyina okugiwa relevance nti link yange relevance yayo ngina kuwandika ku style sheet. Then hyperlink reference waweesangibwa wa style zange wezisangibwa. Href stands for hyperlink reference equals, so eyo property. Remember buli womala property osawo equal sign. Then ate bwomala equal sign value ya property inakuba mu quotes. So zino zonna property oba oziraba wenzimaze ntaddewo equal sign nenziwa value eba mu quotes. So hyperlink reference equals, so mu quotes ngina teeka mu location ya style sheets zange. So naziyise styles.css. So ngina gamba ref styles.css. Good. So male ntekewo tag malirize link. Sigenda giggala bwenti, no. Link tag tugitreatinga nga meta tag. Actually tags ezisinga ze tussa mu head tetuziggala, tuzilekanga bwe ziri kubanga ze zifuga endabika ze zifuga ebisigadde byonna ku page yaffe. Good. So kakati oyina omutwe oguli standard, omaze okuzimba omutwe gwa website go omulungi. So tugende tuzimba omubiri. Naye abaffe tumaze obudde bungi tuzimba omutwe, bwe tuli freshinga tuyina kye tulaba. Nedda nagambye tags tebazi browse tezitulaga mu output wabula yezikozesa ezikozesa okubaako byetulaga. Naye
zonga zo tesola zitulaga mu output. Tugenze mu bode muno mwe mugenda okubeera byonna bye twagala oteeka mu website. N'akalala ak'enjawulo akabaamu mubaamu JavaScript. Good. So JavaScript yatya? JavaScript jjukira nadde njogera ku languages essatu ze tukozesa okuzimba web page. Twayogedde ku HTML eyezimba skeleton, CSS ezimba ndabika, JavaScript ne wobulamu. So tugatta tutya JavaScript ku page yaffe tugenda kola bwe tuti. Ngera bwe twakoze CSS tugenda kuddayo tukole page, tugenda kuddayo tukole JavaScript. I'm going to right click mu folder, nsonge ku new, ngende ku text document, nsolo giyita JS oba kanziyite script. Kyonna kyogiyise script.js. Good. So yes, I say yes. Ngenda ku right clickinga ngambe still edit with Notepad++. Nja kukyusa bukyusa. Bwe naba nyala kuwandika JavaScript nga nzira eno, CSS nga nzira wano, HTML nga nzira wano. So script tugiwandiikako tutya? So JavaScript tugigattayo tutya? Tukola tuti? Eno ebeera mu bode, bw'onaagiteeka ewalala ewatali bode, mwattu browser ezimu tezijja giraba. So actually kyandibadde kirungi n'ogisembya ne wansi nga byonna by'oyagala oteeka mu biweddeyo. Ngenda wandiika taaga ya script, tugiteekamu nga tukozesa script. Source, eno tetukozesa hyperlink reference, eno tukozesa source. Hyperlink reference tugikozesa ku CSS. Source equals, so script yaffe twaziyise script.js. So I will say source equals script.js. Good. So okwawukanako n'ebirala byonna ebintu bye tuteeka mu bode tubiggala. Okwawukanako ne ed kitegeeza script nyina okugiggala. Bye tuteeka mu bode tubiggala. That's what you should know. Eby'omu head ebyo byebimu tetubiggala. Actually tetubiggala. Eby'omu bode tubiggala. Kitegeeza script tag nyina ogiggala. Ate bwe mba nzigala tag zino zi properties zizza. Just nzigala tag eri eyasoose. Ngiggala ne less than / I put the name of the tag. So our web page is good to go. Tumaze okulinkinga mu CSS, tumaze n'okulinkinga mu JavaScript. Kakati tuwandiike olwaleero page eno tetugenda kukola nga tugezesa mbu ate tuzimbe kano tuzimbe kali, tugenda kukola page ejjudde obulungi. Tugenda sooka tuwandiike paragraph. Paragraph tuziwandiisa P ye taaga gye tukola. Kitegeeza kyonna kye ngenda oteeka mu maaso awo egenda kuba paragraph. Kaŋŋambe welcome to my page. Tuclosing a paragraph. Jukira buli kye tuteeka mu bode tukiggala. Bwe ndi freshinga okirabye. So tutandise olwo. Tugambye tugenda kuba tukuba kasavu kanyama, tukuba mu HTML ne tukuba ne mu styles oba CSS ne tukuba ne mu JavaScript. Tugende mu CSS tudesigninge mu kigambo ekyo. Olwo tugenza okulaba bye bazimba CSS. CSS zino tusobola zizimbira mu page oba mu code zaffe. Naye bw'oba osaze ozizimbira mu code zino oyina okuziteeka mu taaga gye tuyita style. But however, sirikomendinga kola kino. Olw'okuba web page yo saagala ebeere disorganized, njagala ebeere ngeri organized, kitegeeza CSS tuzikolere file yaazo nga bwe tukoze style.css. Bwe tugikolera style zaayo tetuteekamu style taaga, olwo tutandika butandisi. So bwe mba njagala okuwandika CSS code ntandika ne kye tuyita declaration. Okulangirira. Tandika n'okulangirira nti njagala okukozesa ekigambo kino oba okutuuma. Ngenda kutuuma ekigambo ekigambo ky'otuuma ky'oyagala, you name whatever on naminga. Ngenda kunaminga ekigambo port. Ekigambo ekyo wemba ngeno kituuma mu CSS nemingisa ebintu bibiri. Nemingisa ash, kitegeeza ngena gamba ash port, kitegeeza nkituumye. Oba nemingisa full stop port. So ogenda kunemingisa kyonna ky'oyagala. Ne tugenda laba enjawulo singa onemingisa ash nanemingisiza full stop kyekibaawo. So kakati ffe ebiseera ebisinga tugenda kunemingisa nnyo full stop. So ngenda gamba name oba declare port. Bwe mmala okudeclaringa nteekawo kale brackets bye njagala port ekole mu HTML zange mbissa munda mu kale brackets.
obuntegedde bulungi. So tusooke tulabe ebitundu bye tulina ku kodi yaffe eno. So kodi yaffe eno esooka eriko port eyo osobola otegeera kyetegeeza, that is the declaration. Bwe tumala declaration we have to put curly brackets. Bye twagala curly bracket oba port ekole tugenda bissa omwo mu curly brackets munda. So tutambule, kitegeeza kanyingire mu port mu curly brackets nsobola oteekawo layini such that mpandiikamu ebiwera. Savinga control S ndabira kuki ono notepad plus plus. Bw'oba tonna savinga mwattu tab gy'obaako eba ya red awo, naye bw'omala okusavinga ka red ako kavaawo mwattu ne waddawo ka bbulu. So kati tusavinge control S. So kati okiraba tusavinze, era buli wogenda okurefreshinga mu website yo sooka making sure nti tabs zonna tekuli ya red. Maze okudeclaringa nentekawo curly brackets. Kakati nginayingira mu curly brackets munda ntekemu property ne value nga bwe tulabye property za HTML tag nti tag eba ne property ne value, naye okwawukanako ne HTML property za HTML zibadde bwe tumala property tuzaawo equal sign, value nebeera mu quotes. Naye wano si kyekibaawo, property tugiwandiika nti color, bwe tumala property tussaawo full colon lyetteeka lya wano, eri bwe twamaze property twazizzaako equal sign. Naye wano mu CSS whenever you finish a property ossaawo full colon, then n'oteekawo value, bw'omala value n'ossaawo semicolon. Lyetteeka lya CSS. Kitegeeza port, ekintu kyonna kye naateekako port kigenda kuba ne kala ya red. Port yange mmaze okugiwandiika mu CSS, yessaawa ngitwale mu HTML ngiyite ndabe oba enaakolayo. Kitegeeza ekintu kyonna kye naayitirako erinnya port kigenda kuba kya red. Labayo lwaki CSS zigenda kukola, kubanga twazilinkinze ziwuliziganya link. Kitegeeza eno styles.css file eyo mwempandise CSS ewuliziganya ne HTML yange. Tugenda fuula ekigambo welcome to my page ekya red, bwe ndi freshinga si kya red. Naye labayo mpita ntya ekintu kye nadeclarinze mu CSS nkiyita nkozesa ekigambo class ye property. Ngenda mu HTML tag nenteekamu property ya class. Ojjukira bulungi nti bwe mala property nteekawo equal sign, value ebeera mu quotes. So p mu tag munda, mu tag yonna gye njagala, tag yonna ekkirizibwa okuteekebwamu property. P class equals, olw'okubeera ebadde property ngina tuteekawo equals, then value ebeera mu quotes, class equals port. Ngenda kusavinga. Lwaki siddidde port nenjiteekako dot eyo nadde ngikozesa kulangirira to name it, era wemba nkoze bwe mba ngiyita sigizza, then we tuli freshinga boom red. Naye singa mba nalangiridde ne ash, then eno sikozesa kirasi, olwo nkozesa id equals port, yenjawulo yokka. Bw'olangirira ng'okozesa ash mu CSS, bw'oba oyita declaration eyo gye wakoze ng'ogiyita mu property okozesa id. Bw'okozesa dot then ogiyitisa class. So kati ffe ebiseera ebisinga tugenda kukozesa nnyo dot. Good. So then kitegeeza wano olw'okuba nkozeseza dot ejja fuuka class. Otaddemu CSS yo esooka olwaleero. So ogenda kuboyiga CSS ne HTML. Tuddeyoko mu CSS tusooke twongere okunyiriza akagambo ako. Ngenda kuddayo, jjukira mu declaration yemu gye wakoze ya port otaddemu property ya color, value ya red. Then zino property tetuziyiya buyiiya, zibaayo era ogenda gena oziyiga mpola. Color temuba you, ekyo kinootingi nakyo. So ngenda kwongeramu property endala mu declaration yemu okkirizibwa okuteekamu property ne bwe ziba 100. So ngenda kwongeramu property ya font size, eyo nayo giyige ye property. Jjukira mu CSS bwe tumala property what is next, full colon. So font size zino tuzipimira mu pixels. Pikiso kyeki? Pikiso ke kadoti akatone nnyo ku screen. Buli kyolaba ku screen wano budoti obutone nnyo bwegatta
okukikola ekyo nakyogerako mu video eri ku channel eno ojja genda olabe introduction to HTML Luganda version ejja kuyigiriza pixel abamanyi okukola photo editing pixel okitegeera kadoti akatono buli kyolaba ku screen kakibe ebyo ebigambo budoti obutono ennyo bwegatta ne bukola ekyo kyolaba buli kyolaba wano budoti obutono ennyo kanzuminge munda bo batubulaba wano olabye naye buli kyolaba ku screen budoti obutono ennyo bwegatta eyo leeta pyo giraba oba eno leeta W waliwo budoti obutono ennyo bwegasse ne bugizimba ne bugikola so ne size ennyukuta zaffe tujja zipimira mu pixel so ngina ga font size 17 pixel nti ennyukuta zonna zikozese budoti obutono ennyo 17 so when we refresh kigezeemu tukozeseko ku nga 67 pixel no that is too much 67 boom that's what we get tukozeseko 10 pixel nti buli nyukuta etwale bu pixel 10 let's see boom yeah that's what we got good so katukozesenga 16 so kati oyize ocontrollinga size ng'okozesa css oyize no controllinga color ng'okozesa css port era wali port twongeremu ko background red pozi cha red ekigambo tukiwe background ki black oh no let's give it black then color yaffe tugikyuse ebeere white mwattu nganzo omuntu amanya ga color manyi matono manyi gali ge batusomesa ku rainbow red orange yellow naye colors nyingi ze tutamanyi tutadde background ya black nizo okuba sijenjagala naye nga ate erinnya lya color sirimanyi waliyo codes eza color bw'oba oyagala okumanya codes za color ogenda kola bwoti kano ka technique kajja kuyamba nnyo era kayigo olwaleero ku day 1 nga twakatandika HTML ngenda ku right clickinga mu website right click anywhere nyige ku inspect bwe nyiga ku inspect ngenda funa ka window kano wansi nzije nkilikinge ku button luno luseoka baluyita select so tu selectinge bwe ndukilikinga ko buli kyentunuzaamu kigenda kuba buli kyentunuzaamu kigenda kwa highlightingibwa then ngende nkilikinge ku kyenjagala okyusa kati nyineeyo welcome to my page ngina kilikingako bwe nkilikingako ngenda kulaba style zaako waneno so nsolo nyiga ku style so nyiga ku computed layout event listener nenze njagala style njagala kulaba style zaayo oba css zenkozesezza okuzimbaawo so bwe mala ekyo ngenda kuyingira mu css ndaba port of course gye twakoze mu css oba ojjukira zino kala zonna ze tutaddeyo ndaba white eriko ka square ako ke tugenda okukozesa okukyusa kala okusobola okugifuula kye twagala so ngenda kugamba background nyige ku ka square wagenda kujjayo gye tuyita color palette nonde kala ntambuza butambuza walinga bwendaba bwe ntambuza walinga kikyuka mwattu nsobola okugisuka nengizaako eno let me see where it is becoming better solo kujisika njitekengawo I think that is good bwe mala okulaba kale eyo gye nonze ng'ekoze tekikyuse wabula nzize kulaba kodi yaayo kodi yiyo #222a yeyo kodi nsolo gyayirayitinga nenjikopa nenjitwala oba nsolo okunyiga wano wansi mu kano kasaako bwe nkanyigamu kale eyo yeekopa automatically so bwe mala ogikopa kitegeeza ne bwenzigala inspect naye however bwe nziramu ne refresh nga black yeerimu just madde nzijayo kala njitwale mu background njipestingewo good so kakati kitegeeza bwe refreshinga kale eyo yeeriwo kazibwe Patrick
gokyali naye bambi likinga video eno ate osobola okusharinga. Tugenda kuyiga okuzimba website. Si kino nkakasa we tuviira wano buli omu ogenda kuba osobola okuzimba website yo, era nja kuba musanyufu nnyo okuba nga ondaze ku website. Ogenda kebera mu video mu description mulimu link gy'osobola okuklikingako nekutwala mu WhatsApp group mwe tujja okuba nga tudiscussingira ebisingawo. So oyize controlling ebintu sofa, oyize controlling color ngokozesa CSS, oyize controlling background ne size. Nkweya akalala mu CSS, ogenda yiga kye tuyita padding. Padding ki? Labayo. Tunuulira HTML, tunuulira sofa kye tuzimbye. Labayo okuva ku nsonda eno paka ebigambo we bitandikira. Space eyo giraba eriwo gye tuyita padding. Ku nsonda wabula okuva waggulu paka ebigambo bitandikira, oba okuva mu sides paka ebigambo bitandikira, ezo tuziyita margin. Naye padding okuva mu nsonda paka ekigambo we kiri ye padding. Era ensonda ezo space eyo eriwo tugipimisa bu pixel bu box obutono ennyo. Nsolo gamba okuva ku nsonda otuuka ebigambo byange webiri wabeewo bu box obutono ennyo 10, wabeewo box obutono ennyo 2. Kitegeeza ngenda genda mu CSS osobola okumpandikira kodi eyo sooka ogiwandikawo mu comment section. Ngenda kukola ntya? Kitegeeza ngenda gamba property is padding. Remember property is followed by padding is double D followed by full colon, then pixel. Let me use 80 pixel. Good. Save, go back, refresh. Now see, do you see that distance from the corner up to where the word start? Waliwo 8 pixel. Waliwo box obutono ennyo 8. That is padding. Good. So now ekyo nga kiwedde tweyongereyo. Tucha designinga kano. Lwaki tutikaka designinga? Njala tuyiga okukozesa CSS such that bwe tunaaba tuli mu kuddamu zikozesa next time, oba bwe tunaaba tulina ekira kye tugasseemu mu page yaffe, ojja kwanguyira nnyo okukidesigninga ne CSS. Bwe tumala ngenda kuwaka assignment, then okakolemu okaleete mu WhatsApp group, tukadiscussingeko oli awo tukumarkinge. Naye nkusabye bw'oba oyina obuyambi bw'osobola okutuwa, cause zino ennaku asatu of course nga tu uploading a video si kyangu financially, in terms of data, in terms of time. Oso tuwayo obuyambi ku namba y'essimu eno 070 in names of Kakoza Eddie. So osobola okuteekako kw'osobodde ne tusobola okusupportinga challenge zino ne zitambula ennaku asatu. So bwe ngenda mu web page mwatu ne refreshing ekigambo ekyo gye kiri. Naye oluza lwaki si kya background ya blue ne color? Kubanga kira sport ekola ku paragraph eno. Laba paragraph eyakomye we nagigalidde weekoma kira sport kyokka kyekozeeko. Naye ate singa njijjawaawo ne njigalira eno wansi, kitegeeza nakyo kira sport eba ekitwaliramu. That's what I see. Good. So obuyambi osobola butuweereza kwa ye namba ereeta Kakoza Eddie ne tusobola okutambuza challenges zino. Tujja kusanyuka nnyo nga okikoze. Kakati ekyo nga kiwedde tuddeyo com style tongeremuko. Oyizo controlling color, oyizo controlling background, oyizo controlling padding. Kakati labayo ekira kyogenda controlling. Ogenda controlling kye tuyita font family. Wali baddeko Microsoft Word no typing ebigambo, ennyukuta ezo olaba engeri gye zifaananamu, tugiyita font family waneeno. Eri tuziyita font face naye wano tuziyita font family. So ngenda kutypinga font family. Nteekemu eyo property, njiwe value. Nsobola okugamba amannya mbasigamanyi, nsobola okuddayo mu Microsoft Word nengeewola. Tugendeyoko. Tekitutwalira obudde naye tugendeyoko. Kankole wano ka Microsoft Word akangu just tulabe kumanya ga font family nkopeyo limu ndireete mu CSS code zange. Njagala ennyukuta zifaanane bwe zityo. Microsoft Word open. Yes, it is opening. Yes, it has opened. Kan typing wano ekigambo. Nkyayirayitinge nzije waneeno nkiwe font family. Bw'oba omanyi amannya ago it's fine. Ngenda nkiwe Century Gothic. Anyway,
twanguwe tukiwe Century Gothic kitegeeza ennyukuta zange ziba zifaanana zityo mu web page singa nziwa Century Gothic laba bwe zifaanana currently naye tugende tuziwe Century Gothic. So Microsoft Word, thank you, go back. Thank you for coming, then go. Okay, so font family tulabye gye bayita Century Gothic. Good, let's test. So kolaba ennyukuta bwe zifaanana nga tetunaba kuzikyusa ziizo tukyuse tulifreshinge. Good. That is Century Gothic. Yes, lwaki kiri tekikomeddewo kakoza edi kubanga tukeberamu HTML twakijjeeyo. So Century Gothic ogirabye osobola okugenda n'okoppayo ku font face oba font family n'ozijjayo amanya nojja n'ogakozesa. However, tujja laba okuteekamu ezizo ez'obwannannyini. So ekyo nakyo kiyize oyinza okontrolinga font face. So lwaki part 1 sigikomya wano webali nnyo okulaba paka wano wetuli. Ngenda kuleeta day 2 oba part 2 eya HTML oyinza at least okubaako byo controllinga ng'okozesa JavaScript lather ng'okozesa CSS. So ngenda kuwa assignment yiino bunaaba ogikoze ogenda kumpeereza mu WhatsApp weri wansi awo mu description checkinga ogirabe. Ogenda kunzimbira ka page ko nga katonotono nga kalimu byonna bye tulabye nga kalimu CSS kalimu script. However, script oyinza ogireka nga nkalu kuba tetunalaba bigendamu. Kalimu viewport kalimu actually meta nsinga gyagalako viewport odeclarinze then ojja ompandiikira erinnya lyo eryo nga liina font size 40 ate nga liina font family Arial. This is the name of Arial. Then nga liina background ya sky blue ne color eya black ng'ate color eyo ne background obiteesezaamu CSS. So big up. My name is Kazibwe Patrick. Tulabagane mu day 2. I love you all and thank you for watching.